nze kyobufere nakikkiriza mwakintikka era nenkitwala. Calvin gwe Ssaabafere Kiriya namba emu. bw'ava mu Favor Star oleka okola kampani eyo gy'olimu olwaleero era nga naye tulinza few moment later eyo kampani mwoli olwaleero naye nga Favor Star bakusiba lwa miliyoni 2 ne bakusiba ekajja nsawo nakati ndi sure ng'okyayisasula naye nawe n'ofuna mu authority kano ngenda kuwamu ka sample sigenda kujja nnyo na bintu bingi kuba nkimanyi olw'obwasaamirivu bw'oliko ogenda kuvaayo yasaamirire ng'eggege oddemu okole video awo tweyuze Calvin Kanja nkutadde ku bbali muntagingire Bantu Tours and Travel Ssekizibu Paulo Honorable muntagingire Bantu Tours and Travel Ssekizibu Paulo Honorable nabagambye mmwe abamu temulina mu authority eyogera ku bintu bino ali mukulu Paulo Bantu Tours and Travel olina jana kumsoko tubulire ensonga lwaki tokyabeeramu mu ofiisi lwaki tokyatula mu ofiisi yo obeera ozunga nnyo ddeeno ddeeri mwami Ssekizibu Paulo Mr. Bantu Tours and Travel lwaki tobeera mu ofiisi yo lwaki obeera off buli kiseera okamu naddala bannayuganda mwetegereze nnyo mwegendereze nnyo abantu batuwazi bano abagamba nti buli kiseera abeera ku nnyonyi taba mu ofiisi ye obawo akabadi mbagamba kusinziira ku experience era mwami Paul tonkubiranga ku ssimu before this nga Skype yakatandika mukulu Ssekizibu Paulo n'omukyala gwe bayita Kalo Nantongo muyimbi gye wamugambira mbiina ku maloboozi kampani eyo nga yakatandika watandikira okusasula bloga ne ba TikTok bakube Skype mukulu Ssekizibu Paulo era ekivulu kya Kalo Nantongo bwe kyabeererawo okaawo Kalo Nantongo yantuukirako nga yagala sponsorship nga omanyi abayimbi babeera anoonya ekimuyisaawo bwe yajja ewuwo era n'onkuba akasa mukulu Paulo Ssekizibu Bantu Tours and Travel era mu bantu bo ne visa zo nziyina wa mu bantu wenyini b'okozesa muli omuvubuka yajjanga nampa wino naye nga nze tebinkwatako kubanga nze mu bizinesi iriwo kulwana so mukulu Ssekizibu Paulo byewagamba Kalo Nantongo bimanyi abantu abamu babali mu nsonga zino saagala nnyo bayingizaamu naye nga bwe tuneegendera ddala mu maaso tujja byongezaayo kuba sirina kye simanyi bwe nakusinkana ku front page mukulu Paulo kuba ekyamazima nakusanga ku front page n'eggaali yange naye tuba tugenda kukuba kyekituufu ekyokulya buli kawaani lwasofira avo banga ne lijja nga litambula nenkukubirako essimu nga Kalo Nantongo amaze okuŋŋamba ebigambo by'omugambye nenkukubira ku ssimu n'obyewakana era nenkwesonyiwa ne nga kankuveeko ndi mu Tours and Travel nti mbadde ngera nfuna ba victim okuva ewuwo naye olwokuba nti nze gambye tebinkwatako simanyi nagenda mu bantu simanyi ewaffe nga tebitukwatako ebyo nawulidde ogenda kukola association kati ate nga gwe mubbi namba emu kale mbanga mwami Poto oli mubbi ekyabakira nti obakeere bajje bakusaba ebifande bona omubaba era okuleka tubuulire bwe baakusibira ogwasooka baali bakusibidde ki boyi temunnyingira 5 kubanga nze n'ebizibu byange munveeku temunnyingira tebalinaako buzibu Calvin Kanja manyi ogenda vaayo yasaamirire ng'eggege nga monkole VDM King Sir tabirimu kubanga naye wajja ku ofisi yange onoonye ssente olinga onoonyeza ki mbadde ensiiri kyasinze okunnyiza bwe kubiteekamu King Sir ng'ovumiramu mbuno ab'enkyukakyuka kubanga obinze buli kyo kyomala bakiteekamu politics not seeking sympathy
aba NRM wano bani batuli alimawale n'omukulu kano nakakola ebivulu bingi n'abakuba benyini nga basabotajinga kutegeka ebivulu ne batulaga nti n'emmere bagirya mu basajja ba NRM kinakuyinza nnyo bakosoja nagamba yagana president KwaZulu Natal era ne bagamba tebalina kyetunakola kuba balina powers olw'ensonga nti bali nange bakyali baabwe kuva mabega kakati tetumanyi obwakyali bukolagalira wa mu struggle bale nnyo buliza bulungi nnyo our power era ensonga eyo ngenda gitulamu ne bannange lwansonga yes tuyinza okuba n'emikwano gyaffe abakolagana ne NRM naye there's no way at all aba NRM bwe balina okwekyulensinga kuba buli wa NRM akolera dictator tatwagala tabaagala ensonga lwaki muli eno so ekyo kibeera kikyamu si saagala kugifuula exchange naye njagala nnyo okuwuliriza ebigambo byammwe mulujjudde kubanga tuli transparent